Banka enkulu eya Uganda evuddeyo n'erangirira mu butongole nga bweyeddiza Banka ya Crane olw'okulemerera okweza ensimbi ezisobola okugiyimirizaawo ng'emu ku banka ennene mu ggwanga. Okusinzira ku ssenkulu wa Banka ya Uganda Emmanuel Tumusiime Mutebire, kino kikoleddwa oluvannyuma lw'okunoonyereza okwakolebwa mu kubala ebitabo byabwe ng'omuwendo gw'ensimbi ogubeetaagisa tegutuukana na nsimbi zeetaagisa mu kuddukanya banka nga kino kyazuulibwa mu Septemba w'omwaka 2015. This action has been taken upon a determination by the Bank of Uganda that Crane Bank Limited is a significantly undercapitalized institution as defined by law, possesses a systemic risk to the stability of the financial system, and that the continuation of Crane Bank activities in its current form is detrimental to the interests of the depositors in the bank. Mutebire akakasizza nga akakiiko akafuga banka eno bwe kayimiriziddwa mbagirawo ng'era ssenkulu wa banka omujja alondeddwa ng'era waakuwanjulwa. Wabula bo bannayuganda abalina ensimbi zaabwe mu banka eno basabiddwa obuteeraliikirira kubanga enkola y'emirimu egenda kusigala nga y'emu. Bank of Uganda has appointed a statutory manager of the affairs of Crane Bank Limited and suspended the board of directors of Crane Bank Limited. The Bank of Uganda wants to assure the public that Crane Bank Limited will remain open and that its operations will continue normally, but under the management and control of the Bank of Uganda. Wetuubyeko olubu lw'ekigere ku kitebe kya Crane Bank ekikulu wano mu Kampala, abantu ssekinnoomu balabiddwa nga bajja ensimbi zaabwe mu banka eno nga n'ababadde ba manager okusibamu ebyanguwa. Ssenyonga Beka Mulinde ku Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.